Ulufiga wuno munanga avuddeyo n'abeera ng'atabuka agambye nti no bali mu kuvulunga fayiro ye. Jjukira nti yaloopa omusango ng'era awawaabira Justin Namere mbu ye yateekako abantu abaamukuba. Kaakati agambye nti no senga fayiro ye munnange beera nti no tekoleddwako agenda kubeera nga revenginga, agenda kubeera ng'ate awoolera. Fulufiga bw'ate bw'avuddeyo n'abeera ng'ate atiisatiisa. Funa obwenkanya oba ntya ero gyozannyako tomanyi muntu gwozannyirako, tomanyi fayiro ya muntu gw'oliko. Njagala nkikutegeze bulungi olwaleero, nkyakuwa kiba nenya no siryogera naye lindako. You just give me a break, matter of time ojja kutegeera nti wazannyira ku fayiro enzibu ennyo. Bw'oba owulira nga tosobola kukola ku fayiro yange, please jiwa abalala. Wajija ku state yali agikolako ng'etambula bulungi nnyo. Ne mukukutebe mwe ne mukolebe nasanga oyo omukazi ewuwo ng'amazina 2 hours ng'ali munda. Nga ndi awo nga mbalaba wabweru. Nze complainant. I'm a complainant. Omuntu akwadde buli bujuliza, akwadde buli kimu. Omusabe buli kintu akitaddeko, poliisi ekitaddeko. Lwaki oba odeme okusankisyoninga fayiro y'omuntu? Dwachi sente ina weekoma. Njagala okutegeeza omusango gwange sinza agulinze nze, kensi yonna egulinze. Abantu bazze bakubwa, abalala bafudde, abalala bayiika obwongo bwayika Windows, abalala balema agimugerwayo omu ku balema abatambulira mu miggo. Y'omu ku mulema natandise bakuŋŋaana namututte wa genocide namusindike wa muzeeyi. Mulekerawo ozannyira mu bulamu bw'abantu. Mulekerawo okuzannyira mu bulamu bw'abantu. Abantu bakuba ku street bunaku bafa. Fayiro ezze mu maaso go gw'ogikutte ogizannyiramu. Ogiyagaliramu kubanga oli wa kitalo nnyo. Weeyagala ozannya. Muzannyire mu bulamu bw'abantu naye kasana bamulina obulamu. One time Katonda alibasasula. Muletedde abantu okuwoolera ebyekisirisiro omuntu n'alumba n'agamba no matter what. Bwe manganya okufuna wano obwenkanya kange n'empolere. Kyova olaba abantu betta. Singa mukola emirimu gyammwe ne musindika abantu mu makooti, obwenkanya ne bulabika. Singa abantu betta bwe bati. Naye kati omuntu agamba mu kooti ngenda kumalayo sigenda questing time. N'otugabe mu ne bamuwa beyiro n'adda ku kyalo n'ayinaayina. Muzeeyi n'alagira temuddamu kuwa abantu beyiro. Okutingana kuvudde kugaba beyiro. Abantu abakuba ku streets. Abantu abamenye ku street nodda ku fayiro omuntu n'ogizannyiramu n'ogituulamu nga naawe olina abaana nkukyalireko oba nkutumire ku bantu bakukyalireko. Mwe omuntu otadde okuwoolera ate nabagambirawo ne muzeeyi namugamba singa sifuna bwenkajja ngenda kuwoolera. I'm ready more than ready. Neteekateeka dda nina okuwoolera singa sifuna bwenkanya. Era akola kyakala niye muntu makajanja kamujjudde mumbuulire. Mulekerawo okuzannyira mu fayiro z'abantu. Mulekerawo okuzannyisa fayiro z'abantu n'obulumi bw'abantu. Singa nafa bwe batyo batta abantu. Mumanyi abantu ameka bafudde nga bakubwa. Mumanyi abantu ameka bafudde nga bakubwa. Maybe Katonda ayisiza kunza mukono okulaba nga abantu bakwire bafu. Ku nsonga ya Eddie Kenzo jjukira nti n'olutalo lukyagenda ddala mu maaso wakati wa Nobert Event Kosa ne Eddie Kenzo. Kaakati nno Fulufiga avuddeyo nalo kagamba nti ekisinga okuluma abantu kwe kuba nti no Eddie Kenzo yawasa minisita mbu kyekiruma abantu y'ensonga lwaki bali mu kuwalana Eddie Kenzo. Mwenna tukimanyi bulungi nti omukazi wa Kenzo abaluma. Mwapapa okufumita ebikazi byammwe kati muleko oba oli yafuna minisita. N'abala balina chance bakyalina emikisa okyasobola muwasa ate n'owa asobola okufuuka. Buno obulamu bwe tuli musibwa katala ate si bwe bwenkomeredde. Ensaba yonna omuntu afuuka minisita asobola okufuuka prime minister ate wa Kenzo nga minisita n'owa Kenzo asobola obuvaako. Nekyo tekimufuula kozi kubeera nga buli omu avuma mumugulidde abalalu. Nze nina omuntu gwe nawunya Jacob, nze Jacob ekitiibwa kye mmuwa. Nentegera Jacob okwesiba ku Kenzo okutuuka ku extent eyo. Ne weebuuza nsobola okutuuza Jacob ne mubuuza nti mu famire yo yonna olina era akwadde ku $5,000 bannya ye kenyina yoga nti Kenzo ali amukwadde $5,000 n'azimuwa. Ffe tulina famire nga takuwanga wadda nga ne bajja okukyala abantu bava mu byalo ne bajja naye nga obutula babunoga ku nsiko. Endagala ng'oyita lasitalisala ndagala kujja nazo. Naye bw'ajja ewa akusaba transport akuleerera ebizibu ebiyitirivu baba n'ebizibu.
Frank Abao, how are you doing? The are you meeting? Baba bayine ebizibu ebitakoma. Naye nakukyaliye Kampala nga tanakyaliise. Wadde mawogo musima mu nnimiro. Naye asobola okujja nakulaba nange batakoze ebibuuzo, simanyi bannange nze, amala otebannagazimba, simanyi emme bijja, simanyi ate ettaka bayisenda, simanyi olusawusawo lugenda lutulya. Bwe tweyongerayo ensonga zitabukidde ddala mbu Dr. Jose Chameleone akwesa ne Eddie Kenzo mbu bali mu lukwe olw'okutta Nobert Events tetugenda kulwawo katubeere nga tumukwabere ng'abyeyogerera. Kana kambizi mtaani wa Sefari wa Chinatown otufuukidde ekizibu. Eddie Kenzo si gwasoose okuba omwana w'omulwanyi mu Uganda. Olina wa DNA kijjukire. Eddie Kenzo olina mwana wa DNA. Tawo yafata manyito oli mutabani we wakategera emyaka 5 emabega. Ate nga nabo mbafya bakubalidde Beko Sente president kubanga yali ayagala nnyo Sefari yali muyimbi wa amaanyi. Eddie Kenzo tutusumbuwa. Eddie Kenzo Uganda ya amaanyi okusinga gwe bolowooza. Osudde abayimbi ab'amaanyi. Chameleone gwe ne boona azita ku nsi nawe oliko emyaka mitono ekyo nkyogedde. Era ojja kunsangayo mangu oba gweza n'okunsooka ekyo njagala nkikubuulire. In fact ojja kunsooka teeka waaga weegase ne Kenzo mu nzite katate gwe ogenda na kunsooka ekyo Chameleone nkikubuulira. Kibadde bwe kiti olutuuse Kalaki ne bankwata ne balaga nti wendi. Kenzo najja n'ayimba. Bw'amaze okuyimba batabani badde bamulaga moves nti Nobert waali. Era waliwo n'omwana alikodinze naye neerabidde erinnya lye. Nga Kenzo atunula wentudde. Era omuvubuka oyo abijjeeyo kati video ye abijje erinnya ndyerabidde. Screenshot nagirikodinze nakoze screenshot nenjitereka njirina account eyo. Ne video nga Kenzo atunudde wendi. Yabadde plan kuva ku ntandikwa. Kenzo bwe yategera nti agobe bayimbi banne kwe kusala waleete Kamiri abuze embeera. Kumbe mission gyaleeteddemu Kamiri yakusanyawo obulamu bwange. Nga Kenzo ayagala atyejjemu kubanga Kamiri yampawabira namponinga. Kamiri mu bino ate abitegedde luvannyuma naye Kamiri yataasize embeera. Kubanga ye Kenzo abadde mu motoka emabega wa stage. Kamiri alabye embeera nga bamawulire bonna bagenda kuba babikutte kubanga omuvubuka bwankubye ebikonde 2 mu lubuto ankubye muno. Kulale ya President Museveni ne munkuba ebikonde. Nga ndi ku stage ngebbali abantu ntuze kulale ya President Museveni. Scorpion ganga. Chameleone gyotambula nayo. Etanza kututuusaako obulabe fa abawagizi ba President Museveni. Eno Uganda yaffe na President Museveni ebimu ku byamutwala mu nsiko kulwanira eddembe lyaffe. Obumwe butono wagwawota. Toyina ofuna ne motoka ya looni nandi kuluza nogamba President Museveni yatikuwadde kweka we Museveni tagaba motoka mukasiira kano olaba tasobola kuwa bantu mmere kubanga Electoral Commission temukiriza kugaba kubengalo akategedde kubira yesengale z'amaanyi. Kenzo President Museveni mukaseera kano takkirizibwa kugaba kubengalo z'amaanyi wamagwa akategedde kubira yesengale z'amaanyi. Kenzo ebyo by'ekisiru by'oli mu Museveni yakuwadde emmotoka olukubunyi bwa Chameleone nimukulwanirira ddembe lyo bakozesa ensobi bakokuleeta Scorpion kyabaakuba Nobert. Kenzo nagambye nzija sawa 4 nze live gyekola si ya sawa namba sawa 3. Kenzo togenda kunzita bakulimba osazeewo ntuuseeko obuzibu. Saba nnyo olimbe kufuna nga tunabuntuusaako. Saba nnyo oli munafu nnyo oli mujega obutasoma bukubonyaabonya. Gavumenti yakuyambye okuwadde obwa senior presidential advisor osumbulira banno bafuukidde ekizibu. Gwoyina wokyalaba ebintu bya Nupu webiri ng'ogyeko ebya Unstoppable. Nakugamba ekyoka kya byonna you have no value addition. Ojja n'oyimbira abantu be baleetedde president. Unstoppable ejja mu kitundu n'eyogera n'omusisi wa Chapati
neyogera n'owa saluni neyogera n'owa katale neyogera ne maama atunda emyera ku kkubo maama usanga buzibu ki message kijoyinza okuweza pulezidenti eyo kooti y'abantu entuufu kati gwe bw'ojja n'ogamba mbu stamina ki which stamina are you talking about munawasonyiwa sina katambala stamina ki what stamina are you talking about mbu stamina edikenza ina stamina eyawa gwe mbizi goloza gwasooka okufuuka okulina okwogerako ne Museveni my brother abantu balwanirira abantu baabwe bannaye mwena abali ku Bebekulu temuwumula Bebekulu nze nali siri mukwano gwo naye kugwe ngenda kutuka n'empalu n'omusigu genda kutuka nze ne ati bagamba Bebekulu yabasasula ekikwewunza ne namba Bebekulu n'akalifu ne wiiki ng'emwe Bebekulu yatena namba yange ate era nze okufuna namba ya Bebekulu nga musaba negatte ku trail nga mukama wange omu ampadde namba ye kati ova mu bintu by'ekisiru omuntu gw'abadde abadde mukwano gwange yali enskin yazze mu Soroti City embeera n'ekyankalala Soroti yonna olwamaze ne kamiliyoni ndoza kezo n'amugamba nawe sooka oyitemuko n'atambula nga tebinyumamu wadde tebitambula nzira baga kati Scorpion mazigambwa ndala ko message eno wenjalo kunoonya atomba wakufuna ojja kuba tulina ganga wadde neji Scorpion tuziga buzinzi mikono tefe tuliba bad nnyo Scorpion shaba nze ndi bad Scorpion nze ndi bad ndi mwana wa muyekera ate ndi muzukulu wa muyekera Scorpion nagamba kamiliyoni ne paraso ne wiza abantu aba tusobola okukola ekintu mu Uganda kye bayita breaking news y'abantu bana mu ggwanga ekyo kisobola mba ku Uganda nze General MK bwasinkana lwe yamanya nti kyekitegeeza bwe tweyongerayo maama wa Carol agambibwa okuba nti no yafiira mu maka ga Brian White munange akyagenda mu maaso n'okulojja ennaku gy'ayitamu n'engeri omwana we gye yafa. Brian White teyasooka okukola kyakujja kukala essimu n'agyasa yonna era mbadde okumufuna kale nga si kyangu ng'alinako obusimu bwa bbirira n'akukubirayo ne mwogerayo ebigambo bibiri era gyafiiridde nga sizzeemufuna ssimu ye. Embeera eyo mwempiseemu. So mwali muli awo nga simu ebakubirwa omwana wammwe afudde. Omukyala yasooka n'ankubira ku masha. Omukyala wa Brian White? Brian White. N'aŋŋamba Maazalupe bwe babadde bampita bampita Maazalupe onze bwangi naye akaana kano lwaki tekakomawo Maazalupe ku lunaku lwafa lwannyini lwaki takomawo okuvaawa Brian White mujjajja ali eno akoonoonera future nga omukazi agamba akomewo ewuwo jjajja amwonoonera future ono omwana yalikomyewo omupangira ddeyo ku kyeyakole ki emugamba ekyo nakyagala dda so tezizaayo kale ku kyeyo sigamba nti teziriiwo. Mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti nate etufuna wuuno Calvin Kayanja avuddeyo n'alumiriza Brian White mbu munnange amayembe ge yagula oba gaalina ge gali mu kuba nti nate gamusumbuwa era mbu ne alien skin ebya sitaani yabiyingira okusinziira ku Calvin Kayanja. Ekyatuuse ku Brian White mukwano gwaffe buli eyagula amayembe kirinde ng'ambaga teri asamira lubaala amaliriza bulungi ne bw'olikolera abantu ebirungi bitya lubaala agenda kukolayo ekintu ekibi eki kibiika ebirungi byonna by'okoledde abantu. Era maama Fiina mukwano gwange bw'oba olaba vidiyo eno nsaba olokoke osobole okumaliriza ensi eno n'ebirungi byonna by'okoledde abantu. Teri asamira, teri agula mayembe, teri abeera mu bintu bya sitaani amaliriza bulungi. Brian White yayamba abantu
Brian White yakyusa obulamu bw'abantu naye olwaleero kyetumujjukirako eki kuttira muntu we. Era Alien Skin wannuma nnyo lwe nalaba ng'otandise okweyingiza mu bintu bya lubaale. Era naawe ne nkugamba nti muganda wange okuleka ng'obidduseemu misinde naye lubaale sitaani mayembe teri yagatandika n'amaliriza bulungi. Gamaliriza gakuttattanye, gamaliriza gakusiziise bw'otafa gakuteekako ekikolimo n'omusaayi gw'omuntu. Yoyo lubaale. So mikwano gyange gye njagala ennyo giri ebiri. Kankozesa omukisa guno okubagamba muve mu bintu bya sitaani kubanga nammwe luno lwe lugendo. Maama Fino okoledde abantu ebintu bingi naye sitaani agenda kukolayo akabadyaka byonna obiziike mu ttaka. My brother Alien Skin endongo gikubye Katonda akusitudde naye olunaku lwe watandika okweyingiza mu bintu bya sitaani olaba ebizibu by'ofunye. So byebyo Brian White byaliko. Sisobola kumusalira musango my brother Brian White nkusabira byonna obiyitemu naye Katonda nyamba akulokole. Olutalo lwa Senga Acid kw'ossa munnange ne Luwilight dwo terunaggwa. Luwilight yeeganye ebyokuba nti nate ye yatandika olutalo. Agambye nti Senga Acid ye yatandika olutalo okitegeera nabyo okatubikuwe. Instead of comparing me to Chameleon, compare Chameleon to you because muli mu myaka gyegimu. Acid ne Chameleon bali mu myaka gyegimu. You understand? Acid eky'emyaka ne kimuluma. Ne mugamba gwe toyina kyonsinga ate sina kyemputya. Naye Acid okunkolako attack. Yabadde alowooza Luwilight agenda sirika nga bulijjo waasirika. Because tuli bachali amanyi okunkolako stories n'afuna live n'efuna 1K n'ayogera ebintu by'ekisiru bingi. So when she did that, ne muddamu Acid n'anyiiga. Acid olw'okuba namugambye nti mukazi mukulu yeebuulirire ye yaba yeebuulira kubanga Chameleon byalina ye tasobodde kubifuna ate nga bali mu myaka gyegimu. Mu kifo ky'okuncomparinga Chameleon nga nze am way younger than Chameleon. Chameleon anzaala. You understand? Kwe kutandika olutalo n'akola live ku makya eyaliko Barista Timo. Eyo live ye yavaako Kalumanywera w'olwo olutalo. Kati mwabatambuza sympathy simanya Luwilight yatandika Acid, simanya Luwilight yatandika. I didn't start the war. It is Acid. Yakola video n'enkola video. Yakola live actually live yonna namba nga bali ku Luwilight. Luwilight ye yamutandise gwe newe mbanze yakutandise gwe malaya. Nkukuba Acid nkwekubira ate nkuteeka mu depression gwe wambwa. Mbusimanyi olese obukakafu obuli feke mbusimanya mama we yali kadama teyeetunda gwe malaya gwe weeryamu. Oyina enzaalo mmeka mbasajja bameka 4 kids ne weegana n'omwana wo. Niache na wewe. Listen. Stupid. Eno video je nakusanzeeko. Is this the video? Minute. Is this the video? Where is it? Is it in hidden? Did I hide it? Where is it? In a RAM. A minute. Kasiri wala kaderi kabunyisa amabuno. Obunikiza kwani amabuno go. Obunikiza kwani amabuno. Nze Luwilight nze. Nze Luwilight. Oh, Luwilight is scared. Oh, she's scared. She tapped out. Because wemba ndi wakuwangula muzannyo guno Acid nina kweyisanga gwe kye saagala kweyisa saagala kuteera bana mu green screen kubasabula ayinga temwina gye mugenda kunsiba ekyo kyonna kikugambye toyina gy'ogenda kunsiba naye okuwangula luno olutalo I have to become a pig like you are. I have to become a devil. Nino kusigala nga sisigazaamu ka buntu. Nteeka ntya maama wa agenda myaka 7-8 netandika mu disrespectingira wano ku live. For what? You saw how you disrespected my mama. No muteeka ku live no mutandisa internet number. I said I could do that because I have your mama pictures. I have your mama pictures on there. Mbirina. Nalabyenga ngenda kutandika kuzoliga. Proving what? Nti nsobola kukuba mu lutalo. Omusajja
namufunye nawe wennyini okimanyi nti information gyeri nti yebbawa y'omusajja gwe wali naye gwe wazaalamu omwana. But I only stop because abantu abo tebabiriimu. Ate obwagulagama weefuula mbu simanya Luwilite started it Luwilite started it. Bitch. Gwanyanga wamutadde mu green screen wamulabye nga alabikanga gwe. Very young and she looks very beautiful. Can you match my mama? Gwe malaya yetunde yeryamu. Can you match my mama? Stupid. Ebikazi bya mwekomba bitundu byekyame ebyo ebikuwaga. They're all stupid and they're both failures. Do not start with me. Do not fucking start with me. Tata wanyu omwengenze ya chibagamba because he does. There are lots of Muslims out there that booze. Do I booze? Why don't you talk about me? If you ain't scared, if you have information about me, why don't you talk about me? Why don't you confront me? Because you don't have nothing on me. That is how respectful nze wenekuziza. With or without my parents' support or love or whatever, nsobodde okuvamo omuwala ategerekeka ateeriddemu nga ggwe weweeryamu ng'okula. Literally, I said, I should be your mentor. I should mentor your ass. Because you need that. Abaana bo beetaaga omuntu gwe balookinga up to. Because kati tuli mu myaka gyegimu. They need a person they look up to. Nze atasobodde kwetunda. Regardless of all the opportunities of doing that, and I earn a living off of that. I didn't do that. They need me. Lord Mayor Elias Lukwago munanga avudeyo ku nsonga z'amazzi agayingiridde bizinesi z'abantu akyagenda mu maaso n'okuba nti nate akiremerako nti Hamu Kiggundu yayina obuzibu. Kuba ekire kyankuba ekyatonye kyabadde kitujjukiza nti bwe mutabaawo kye mukolawo ku Hamu embeera ejja kusingako. Eyo enkuba gye mulaba yatonyedde butonyezi ddakiika ndowooza nga 3 tezaweze n'asatu zabadde ddakiika nga 2 naye ke tunaafuna ekire ky'enkuba ekiweze essaawa ekibuga kyonna kigenda kubbira kino. Awo nawe mulaba sente bali ku ddembe n'ako akasaawe ka Hamu ako kagenda kubbira ako kemulaba ako kajja kufuuka swimming pool ako akasaawe ako kemulaba ako kajja kujjula amazzi bwe kati enkuba n'etonya. Paaka empya, paaka enkadde, Hamu Stadium, bonna bijja kujjula amazzi olabe nga swimming pool bweti. Emmotoka zonna zibbire. Agamazzi newere enkuba essaawa ennamba. Kijja kuba kya bulabe. Ne buwalirabye akantu akatono bwe kati n'ogamba ti naye ono byazimba wano. Singa enkuba eneetonnya nga tataddeewo diversion. Tekyetaaga kubeera ng'oli expert. Okumanya nti ne bw'onooba ozimba ku mwalo ogwo weetaaga okulietingawo alternative route amazzi we ganaayita ng'ozimba. Ekyo kyetaaga kubuulira era ekyo ng'omuntu yali takiraba nti ozimba oli ku mwala amazzi wonna we gakuŋŋaanira nga tokiraba nti enkuba bw'eneetonnya ganaayitawa ng'ate oguzimbako ogusimyeko. Kugamba ekyo nga nakyo kyetaaga kunnyonnyola nnyo kitegeere. Kike bibi tutunulira n'ogamba oba tuli mu nsi kyeno. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspack channel kankusobere ng'osubscribinga, olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.